tukwaniriza buterevu ku Soul TV program munyo kumacha era tukuboza ko nti wasizotya nyabo wasizotya sebo kuno kubera kubaganya birowoozo na kwongera okutunulira ekisawe ky'ebyobufuzi ebyobukulembeze n'ensonga ezikwata ku muntu wa bulijjo tukukulisayo mu program omusunsuzi Charles James Nkubugene Madam Jennifer Fulfiga ndoza tebakoze bulungi kekadde naffe ate tukutwale mu munyo kumacha twebaza nnyo banaffe ababeerako ku mukutu abasindika obubaka obutuzamu amaanyi abasindika obubaka obuteesa ku miramwa gye tubeera tuleese mwena abatusinkana eyo ne mutuzaamu amaanyi ne abawagira enteekateeka zonna abeeteekateeka okubanga mwetaba mu byobufuzi namwe tubaagaliza omukisa gwa Mukama banji mu kaseera kano nga 2026 asembedde batutegeeza nti tujja naffe we tuli platform eno weeri ntwala omukisa guno okutegeeza nti bobanga olina ebirowoozo byonna jangu twogerezeganye ne management tukuwe obudde olambulula ensonga zo tukuwe platform osobole okubanga wonootuukira okubanga ovaayo okwogera ensonga nga abantu bakutegeera Salt tukuweereza okusinziira wano mu kibuga Kampala era bobanga olina business olina kiwandiyagadde okulanga jangu otusinkane ku Albert Cook Road wano mu bitundu ebyerungujja wewala office zaffe twogerezeganye tutuukirira management office ya marketing ensonga yo ejja kubanga tugituusa ku bantu butereevu agangeze principal nga bwe nkutegeeza nti bya bufuzi era kabeera kadde kakubaganya birowoozo weteekateeka obeera kitundu mu nteeseganya zino ng'oyita ku mikutu gyaffe egya WhatsApp oyita ku mukutu gwaffe ogwa social media zonna tuli ku Facebook tu streaming live ku YouTube osobola okugenda ku mikutu egyo wansi mu comment section n'oteekayo bakabo tujja kubanga naffe tubufuna ekiseera kibanga kituuse nga tubuwa abalabi baffe ne bategeera kikyolowooza ku nteekateeka nga zino ebigenda maaso nkutegeezeza nti yeka nayo channel ebyobufuzi wa 2026 nenge ekinyusi kiri ku service delivery programu zino ziba zijjayo ekifaananyi ekyobuweereza butuuseewa abateekateeka oba already abali mu office zibatuuseewa mu kuweereza eggwanga olwaleero twogera ku nsonga y'aba RDCs office y'aba RDCs eri constitutional article 23 eya constitution ya Republic of Uganda erambika bulungi ekifo ky'aba RDCs roles ne ebiruubirirwa n'emirimu gye bakola n'obuweereza bwabwe butandikirawa butuukawa mu kiseera kino wetwogerera waliwo offices empya ezakalondebwamu ba assistant RDCs oba assistant RCCs nga bwekitegeeza nti office eri constitutional tuddayo ku ssemateeka waffe owa 96 ayogera ki ku ba RDCs egamba bweti ennyingo esooka there shall be for each district a resident district commissioner who shall be appointed by the president. RDC alondebwa president kyekisooka ennyingo ey'okubiri egamba nti for a person to be appointed resident district commissioner he or she shall be a citizen of Uganda and qualified to be a member of parliament. Eyo nsonga nkulu nti omuntu yenna okulondebwa mu kifo kya RDC ateeka okubanga ekisooka munansi w'eggwanga Uganda. Ekyokubiri ateeka okubanga alina ebisaanyizo ebyenkanankana ebya member wa parliament. Kitegeeza nti tuba tuddayo okutunulira ebisaanyizo bya member of parliament biriki naye waliwo n'ebirala ebigenda mu maaso ebyongerezaakaawo muline ekintu eba ensonga ya integrity nti ono omuntu ateeka okubanga alina character eraga a high level of integrity ateeka okubanga n'ekifaananyi n'enkola ye ng'eraga omuntu ow'obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa kye nga kyekyo ekijja mu kifo kyagenda okuweererezaamu ateeka okubanga simu lyake ateeka okuba n'empisa ze zennyini n'eneeyisa ye erimu ki n'ebirala bwe bityo naye ekirala tugenda ku functions za RDC oba emirimu gye office ekola kyekisooka
to monitor the implementation of central and local government services in a district. Ngabo nkutegeeza RDC ali ku level ya district ye resident district commissioner oba mu bibuga nga bino abeera resident city commissioner. RDC ekisooka bagambye nti ateeka kubanga alondoola entambuza y'emirimu ku central government level ne ku local government level. Ekyokubiri, to act as chairperson of the district security committee of the district. Waliwo olukiiko olwa security olubeera ku district awo ku local governments. RDC yalukulira. Ekisembayo mpozi nga tutandika okubaganya ebirowoozo, to carry out other such functions as may be assigned by the president, prescribed by parliament by law. So waliwo emirala emirimu egisobola omubwebwa president nga parliament bwerambika muteeka. Ndowooza tetugenda kulwawo ensonga y'aba-RDCs, tugenda gikubaganyako ebirowoozo nga tukubye ettooki mu ofisi y'aba-RDC n'engeri gye batambuzaamu emirimu, naye ng'ensonga yo neevudde nga bwe nkutegeereza ku ky'okulondebwa kw'aba assistant RDCs. 300 assistant RDCs be balondeddwa ne RCCs mu weekend we tugiwunzikidde, naye ebibuuzo ate bize ebibuuza nti naye abakulu bano abalondeddwa ng'abamu tulabanga ebisaanyizo biringa ebibulamu. Ekirala kiri nti mu kaseera kano nga gavumenti etunulidde okukwasaganya ensonga y'okukekereza n'obutasaasaanya nsimbi nnyingi nga ebyenfuna bitabuse ate ke kaseera gavumenti keviiriddeyo ate okufulumya olukangaga lw'aba assistant RCCs ng'olwedde tubadde ne RDCs buli district n'ebibuga byonna ebipya byonna birina aba RDCs ne RCCs. Ate bayina ne ba deputy RDCs nga mu kibuga Kampala tumanyi nti buli division kuliko deputy RCC mu nsonyiwemu ku division ezetani zikola ekibuga Kampala. Kati ate oleese ba assistant oba okyaliyogera ku nsonga y'okukekereza obukusaasaanya ensimbi w'omusolo oba nedda. Mu ku program twegatiddwako nga bulijjo abagenyi abagundiivu, Mwami Samuel Mukakulubega, munnabyabufuzi omugundiivu ava mu Democratic Party. Ate tujjukire nti mabegakawo 2011 yali yeesowoddeyo labike ng'oboolyawo bannayuganda bamukiriza kwatemu mu ggwanga lino era yavuganya ku bwa president. Ye senior gwe tulina wano gwenja okusooka naye. Sebo nsanyuse nnyo neera okuba nti ozze kumunya ku makya. Nange bwentyo bwana Apollo. Nebaza abatulaba ate ne munange asobodde okukwata omumu. Okay. Tweyanze nnyo tweyanzeege. Kazoba Charles munnamawulire omugundiivu era ayina ebitongole ebyenjawulo byakulira buza balaba Salt. Tweyanze nnyo mwami Apollo ne Salt TV. Batulaba mbalamusiza omanyi twakava mu mazaalibwa ga Geno Muhoozi Kaine Rugaba. Si Muhoozi oliwo Internal Affairs ono Chief of Defence Forces era yakwatiridde security ya Uganda. Mwami Apollo bw'oyogedde ku kintu ky'aba RDC nabadde nkirowoozaako nnyo naye nintegeera nti oluusi ndowooza president omunenyeza bwereere kubanga kati buli omu ayagala keeki buli omu ayagala omugabo nti abavubuka bano be bawadde emirimu gyabwe assistant RDC kusinziira ku nsonga ezimu ezebagambye be bamu ku baanoonyeza president Museveni akawe bateekamu amaanyi mangi nnyo so mu kusasulwa bagamba mujje nammwe mwegatte ku mugaati mulyeko y'ensonga nze gye nalabyemu egumba nti
well president wamunonyeza akalulu NRM wagiyambako so nawe jangu olye but apart from that no tosobola kivaako bwotyo ebintu byakulya bulya jangu nawe olye mwami Apollo nze emyaka gyemaze mu ggwanga muno sikyabeera surprise kuba ne bwebeera opposition Bobi Wine bwe yafuna obuyinza saawa zino abali ku mugaate gwa opposition be bantu be ekugenda okuwulira simanyi muganda wa Babi mukyala we yali mu office ya leader of opposition simanyani kugamba yaleeta emikwano gye egya firebase be bali mu kintu kati ize Uganda tesobola kuneewuunyisa nti oli bw'aba afunye ekifo asembeza abooluganda asembeza baana be asembeza mikwano gye kati Uganda gwe muramo gwe tutambulirako saawa zino naye ebyokugamba nti bakuwadde lwakuba nti osobola okudelivaringa services tikikyaliwo mu Uganda era bw'oba okisuubira then oli mu nsi nkyamu kuba kati saawa zino kyakulya kiddemu Kazooba ndowooza kyoyogedde simanyi oba okikakasa ogambye nti abasuubira obuweereza ekyo services tekikyaliyo ekyo tekiriyo oba osuubira obuweereza then olina okulindamuko saawa zino saawa yakulya era mwami Apollo bwe bakuyita ne bakuwa omulimu gwe n'olusuubira nti ogenda buweereza oba weerimba kuba tosobola system eriwo kati saawa zino kizibu nnyo okutambuza obuweereza nalabye nga bagezaako okunnyonnyola nti assistant RDC bano bagenda kutambuza omulamwa gwa patriotism then balwanyise n'obuli bwemu n'oku monitoringa government programs monitoring bali badde bagikola naye nga byagana ne mobilization ekyo tekisoboka it is impossible nebyo bagambe bagende bakole tebisoboka tebiriyo first of all ba RDC abamu be bali mu corruption kati ongamba otya ono assistant ali wansi yagenda okulwanyisa corruption kyogamba agenda siba mukama we ogambye nti kaseera kakulya okujjako nalabye nti babawadde obusente butono mitwalo 8 bwe bawujjako omusolo oyinza osigaza nga 6 ate ekyo nakyo kibi kubanga omuntu ono omupushingira ddala mu kubba assuming nti nina motoka bampadde obwa assistant RDC kati omwezi amafuta anywa ga sente meka gavumenti sebo yandibadde mu allowances ebawa amafuta omanyi nti abasajja abo facilitation tebeerawo era RDC oba tokwatagana bulungi ne administration ya district oyinza okukutabeera facilitated ekimala so tewali kye bagenda gattako no value at all but ko argument eri gye natandise nayo nti banonyeza President Museveni akalu therefore baba compensatinze n'emirimu awo tulina okubakuliza nti bebale nnyo naye kyogamba nti bagenda kuweereza ekyo tekiriyo honorable Mukakulubega ndowooza oba otandikira gwe bino wandibanga oba oliawo tusingako okubirengera n'okubiraba olaba ki mu bigenda mu maaso n'obuweereza bw'aba RDC ne RCCs baba okwegatiddwako ne ba assistant RDCs okusookera ddala nange wala ebirowoozo bye naye ndowooza bwali mwami Kazooba abireese mu kukiina appointing authority
and rational. Kubanga mpulidde nga asoose n'aga nti wange ate munnange abantu basaanidde okuweebwa omugaati. N'oyo si ye Kazooba gwe mmanyi. Oyo si ye Kazooba gw'omanyidde ddala obulungi. yankoledde wiiki eno mu bantu be mbadde ndaba nange bwe mbeereyo ku lutimbe lwa TV, ntimbe za TV, naddala mu bantu be nalabye nga bavuddeyo ku kigambo kya strike ey'abasuubuzi. Nomulabye nga ayagala nakaaba maziga naye ensonga nga azikyayirungi. Of course bw'omugeraageranya ne Kazooba ono ali wano si yoli nti mugaati awolereza mugaati ate Kazooba owa piraawe ya patriotism. Nga kyayagala okuŋŋamba nti ebya piraawe nabyo atutimba kiwaani bula atutimba bula era ntandise okutya piraawe eno erabika enaabaamu ekiwaani. Naye going to the point, lwaki tweteeka mu international redic? Lwaki tufuuka ekyeneena eri ensi ne global community etulaba? Kubanga ebyo birungi ne bikolebwa omuntu bwe aba abikoze nga y'amiini. Ensi eyinza omumusonyiwa naye nti gw'amiini obadde omusuubira ki? Ennaku zino waliwo ebibiina ebimu olinaga kakati omwana mumuleke gwate munange kati naawe obulaba embeera. Ne Apollo naye n'agamba mwana tumusonyiwe mwana. Kakati tosobola kuba ng'eno parliament yo legislative agenda prioritized legislative agenda mu mwezi guno ne wiiki eno ng'era kikigenda mu maaso kitwala ssente z'omuwa omusolo eri ku rationalization and the merger of government departments. Ku nsonga egi by and large to reduce expenditure costs, to reduce public administration expenditure. Mulamwa securing the future. Kakati ate nojja n'odibaga ne jeopardizing oba okudibaga future. Ennaku ezo banga siri ewala ba interns ba doctors tubadde tetulina ssente zaabwe. Naye nga intern oyo mu kiseera ekyo badde beetaaga $800 ku miliyoni emu n'ekiki n'ekitundu bagende baweereze eggwanga, bagende basevinga obulamu. Tumaze emyaka 3-4 nga tetusobola kubayimirizaawo. Abasawo batandika okukola. Abantu abakola obuweereza obwatuusiza bakazooba abali mu bizinesi naye nga si gye bandibadde n'okubeera omuntu nga Kazooba. Wabula agenze yeeyiiye n'agenda mu shawuli yaako n'aggulawo ka stall n'agenda mu wino n'agenda mu kikuubo si gye yandibadde abeera mu kapasite ne sente zamugendako okumutraining oba zivudde ku sayidi ya gavumenti oba zivudde mu bitongole oba mu NGO oba mu bazadde. Gwe ng'ogamba
nti tewali sente tulina okukama ente Apollo ofuna omusaala gwenkana kisaagala ogwogere wano naye ne bajja ne bakuwa pay as you earn ne bakuggyako taxi wait emisolo 13 omuntu omu ate olina okuyimirizaawo ka bizinesi ko mu kiseera kino ng'oyagala kuntegeeza nti gw'olina okuwa abantu 300 just omugaati naye nga abalina okukuwa omusolo tebasobola kujjanjabwa abalina okuwa omusolo abaana baabwe tebasobola kusomesebwa because the teachers have no salary. District administrations ezisinga obungi kati ziri grounded. Almost 90% of there would be services. Ate ezo the services ezigenda obutereevu ku bantu kubanga ne principle ya decentralization enda zonna zaafa buli chairman LC5 buli district administration buli technical ekugamba there is no money. Kakati lwaki nga tonabagenda ku kasente ke bagenda okufuna mugaati lwaki tuprioritizinze ba RDCs ate tunuulira ekirala Governor wa Bank of Uganda tasobola kubeerawo IGP tasobola kulondebwa mbwangu kitegeeza security y'abantu kitegeeza administration ya police tosobola kumulonda mu time ate nga kyamanyibwa tejja kutuuka awumule kyenjagala okugamba mwami Apollo kyogere kubanga enda kujja okugamba mwami Apollo era nga nkigambye rationalizing our priorities as a country kifuuse ekidibago eky'abantu abatalina bwongo bw'obanga ogamba nti okubeera Governor wa Bank of Uganda tulina okulinda emyaka 2 nga tulina n'emirimu assistant we gy'atasobola kukola mu constitution y'eggwanga egimu nga gikwatagana ku bwe tukwataganya ebyensimbi n'amawanga amalala emirala nga gikwataganya ku monetary policy eyaki ey'eggwanga gy'otasobola kukola oba bwoti kiba kitegeeza nti olina kyonnimba. Mwami Lubega, bwe nkuzaayo ku functions eza office ya RDC nga bwe nzirambise wali mu ntandikwa nenkulaga nti beba monitoringa implementation emirimu egikolebwa bebamu abakwasaganya n'ensonga ya security nga bachairperson bakakiiko aka security ku district n'emirala bwe gityo ng'okulwanyisa obulyake okugenda wansi okulondoola ensonga ng'ekati ebiri mu community ekibataka n'ebirala byonna service delivery oli ajja kugamba nti okulonda bano tubasindise baddemu balongondoole mu ngeri ey'okutereeza obuweereza okwongera okulongoosa obuweereza oli bwagenda okugamba balabye gap nga waliwo gap gyebateeka okufiiringa kozi amanyi title yaabwe babayise baki assistant RDCs oba RCCs waliwo RDCs already webali ne ba deputy webali awo seeta akwongerako bingi ekyokubiri oyinza okusoma emirimu gya district chairperson mu constitution yemu yakulira council ya chairinga council meetings emirimu ya political head ku district bono bogenza wala tuina DPC district police commander kozi tuinayo ne DISO district internal security officer kozi tuinayo ne D security oyo simumanyi anti kyentegeeza in every aspect of security olinga gamba nti already emirimu gye bagenda okukola wali abagikola no is this a priority kyekibuuzo mu ssaawa eno nga twakamala okwenyiga tewali omusolo gutulemye okusolooza budget tetusobola gituukiriza is it a priority ng'olina RDC olina deputy RDC mu ebyo gye tutendereza constitution bwegamba abo olwedde obalina ate bwe kiba kya security element RDC
oba RCC ne deputy we nabo bakola kugwa security kuguji coordinate so kiri bakulira district naye ate nga bayambibwako DPC yes ne assistant DPC twice ne DISO ne assistant DISO what a mess. Okay, atulaba ku Soul TV program omunye ku machake kade sindiko baka noti musafu noti emu mukaga noti mwenda noti mukaga tuli ku kifo kyo mubaka wa president actually si kibategezeza nti onabera mubaka wa president mu kitundu abera chikira interests za president mu kitundu ate necho nacho je kiri RDC akolaki anti office yemu tugamba RDC akolaki ate deputy RDC kale embeera yeyo kazoba ndoze ekibuzo mukakulubega kyabuuzeza gwengendo okukitunuliza is this should this be the priority kino kyetwandifudde ekyenkizo mu kaseera kano ku bizibu bye tulina ebirala byonna kino kyetwandifudde ekyenkizo okulonda ba assistant RDCs and assistant RCCs kansooka ntegeezeemu ensonga emu kubanga kiringa nti ba assistant RDCs tibabaddeewo ekifo kibaddewo naye nga bo bantu mu office tebaliimu yes kubanga nze nabeerako close ne RDC omugenzi Arwata ayasikira ngoma njime embalala naye ng'era waaliwo assistant RDC bamuyitanga Sara Bananuka in fact yomu kuba veteran RDC that is true so ekifo kibaddewo sigamba nti tikibaddewo era oluusi n'abantu babaddewo kati bongedde mu bwongezi kubanga districts zagejja bayongeramu is it a priority mwami Apollo neda mpulidde alinga abawuliriza olinga nti district bayongeramu ekifumba Nyambugundi kyagejja kubanga districts at that time singa bwe ziri kati no kati ziri 146 districts zetulina ulizize ziri nyamuwendo gulinya so kati nebifo bibadde vacant because ordinarily kyo kituufu wandu baddewo RDC deputy and assistant office ebaddewo mu mateeka yes office ebaddewo nkugambye nti naye kati balonza abantu abagenda okutula mu office batandike tubawe emisala buli mwezi tubaweza allowances n'ebirala ebigenderako ku office y'omukozi wa government yes kubanga kati mwami Lubega abuuza is or should this be a priority at this particular point in time? It might not be a priority nenjagala otunuulira ekintu kimu nti politics at times decisions zikolebwa nga omuntu wa bulijjo azirabanga ezitaliimu sense olw'embeera eriwo tuwali sente ate mugamba omusolo gweyongere biki ate ocreatinga n'abakozi abalala ate nga civil service ogamba nti oli mu kugitema otemako bakozi so tikimakinga sense naye bw'obeera mukulembeze ate gwe ensonga oluusi ozitunuulira bulala nkugambye nti President Museveni abasajja abamunoonyeza akalulu ke kaseera mwami Lubega kyabuuza nti ke kaseera ak'okuwa abakunoonyeza akalulu omugati nabo bali nze naraba ne ka video clip ka kisa kya Mukama bwe baamala okulonda cabinet empya ng'agamba neno munzijemu kale tujja kulaba so that cannot be an empty threat nkugambye abantu nga threatening ani you see Apollo corporate class babeera mu office ne ab'ekyafuwaza engalo be bavubuka abo ababeera mu field be banoonya akalulu tosobola kukibajjako kazobe ekibuuzo tonabakiddamu kati okubasasula eno yesaawa y'okusasula abanoonya akalulu bandi basasudde ddi balwawo so Pirawo bwajja
under the patriotism thing. Tugenda kubanga buli mwana yenna omulenzi tumute oba tubataddeyo 15 oba kubanga munne tulina okubawa omugaati. Kale ebibuuzo byembuuza Kazooba. We're correcting nze ndi reformist. Ebintu ebiro byonna sikkaanya nabyo ebisinga. Because nze nzikiriza mu lean government. In fact ne General Muhoozi ye proposal gye twamuwa lean government towetaaga ababaka ba parliament okukendeeza ku bakozi ba government oba bannabyabufuzi mu bifo bya government nosanga ekyalo kimu kirina bakansala bana batano okitegeera bloated public expenditure titugyetaaga bintu bingi byetwagala bikyusibwe naye ebansobi nene okusuubira nti bisobola okukyuka under President Museveni. Sikutegedde ate tikisoboka era tasobolera ddala President Museveni system ye bwato bwe yagizimba omuntu omupya yasobola okubijjawo naye oba osuubira nti President Museveni agenda kukyusa system yennyini gye yazimba oba weerimba system oyogera ku ki yazimba ku ki yagizimbira ku ki President Museveni atambulira ku system ya patronage kiki kyenyonyolere sinze ngenda kinyonyola patronage nti bw'oba olina agenda gyoyagala oba olina ensonga gyoyagala otambuze omulamwa omuntu ono ayandabadde akuwakanya omunoonyeza ekyojja mu miro nti osobola omuwa ekifo mu gavumenti oba n'omuwa kasente bintu byakugulirira akanye naawe in that mubeere ne consensus musobole okutuuka gye mulaga kati ye system ye gyatambulirako gobyogedde sinze Sol TV program omunye kumacha agangeze principal mwami Samuel Walter Mkakulubega ali naffe mu studios muna kibiina kya Democrat Party Kazooba Charles simanyi obanjogere PLU obanjogere ki naye era kyemanyi nti munamawulire omutendeke ate omukugu sebo twagala kufuna ndowooza za mabatulaba n'abatuwuliriza tuwe ndowooza yogola baki tutunulidde obuweereza bwa office ya RDC actually abakulu mu studios nandi babuuziza nama abali ebweru mwe office ya RDC mulabanga ina kyegattako oba nedda eyo wansi mubeera ne ba RDC wansi eyo muddukira mu office ya RDC okugonjola ebisibo ebimu bigonjolwa mulabawo enjawulo oba nedda noza kwe tuba tusinziira tulabe bwe kibanga tebibadde tebigonjolebwa olw'okuba nti oba babadde batono bayitaagako ababayambi abangi kwe kuleeta bano ate ba assistant RDCs ne RCCs tukitegeere emirimu gibadde gibayinze nga office obuzito buyitiridde buwanvu nyenyo bubalemye tulooke tulowooze nti kyetaagisa okwongerako abalala kuba bobeera ne RDC n'abeera ne deputy noyongerako ne assistant awo ndowooza RDC office ebeera ekola ekoledde nga balabanga lazima ebadde ekola naye nga yetaagisa okwongeramu n'okwongeramu ne human resource eyongerweko eddakiika emu kyogereko then tusome n'obubaka bwebatulaba ekituufu office ya RDC kubanga RDC yakiikirira president ye mubaka wa president ku district now personnel tebamala era ojja kwesanga nti districts ezimu RDC akola nnyo ne diso naye nga diso ate yandibadde n'emirimu gye naye n'osanga nga amuinvolvinga ebyo bya security bwakolagana ne diso awo bali mu security kubanga nga bwe nkugambye nti nafuna okumanya RDC nga bwakola kuba I worked closely with one of the RDCs my formative years kati mbimanyi naye kyo kituufu bandi badde first of all baba facilitatinga bulungi ekyokubiri nti babeerenga beemalirira kubanga RDC oluusi bwaba takozeseza diso ojja kwesanga akozesa ba mobilizer ba NRA
ekitanda badde kwe kumwongereza ku assistant. So beetagisa in that sense beetagisa. Okay, okyogedde Mwami Lubega olina kyoyogera tugende mu bubaka wabatulaba bungi nnyo obuyika wano. Olaba office eyina service ne value gyeyongera ku buweereza. Ngadde njagala ekisooka omukulu agambye nti ba RDC baliwo okuyamba president. Mbadde njagala nnyo okumanya okuva ewa muganda wange ono nga ngenda okusomera wano akantu. Mbadde njagala nnyo okumanya ani atayamba president. Minister muyambi wa president. Yeah, true. Ate ministries esinga obungi nga ntandika neya local government. Buli ayamba minister aliyo. Buli department ya local government eliyo. Eliyo okuyamba ani? President. Abo tugambye ba DISO, ba DPC, n'abalala mu bya security bali okuyamba. Yeah, commander in chief. Era bawa briefs. Yeah. Kakati naye ate yo tuvuddeyo. Ye ne RDC yetumulina. Tumuwadde emmotoka. Tumuwadde amafuta akubawo kabina. Tumuwadde infrastructure, office infrastructure. Lwaki bano bafuuse so special? Okuba nti b'emirimu egyabwe mingi nnyo. Okusinga district medical officer. Okusinga district education officer. Okusinga ndi bo bwe bamala okubawo ebyo byonna ate bateekwa okuyambibwako abantu abalala 3, 4, 5 mu area bwe buti kubanga ne bu district tubugujudde ekigujuza bu district kyobange emirimu girabika gikoze eki mingi kubanga twalina era ekiseera nga tulina ba R oba ba DC oba tulina ekifo kyekyo ba RDC aba Museveni nga bakasooka nga district ziri 36 naye nga one person is manning Mpigi, which is now Greater Mpigi. Population mu biseera ebyo nkujukizaako nti yali ntono nnyo kati tugeze abantu tuli bangi mwendo gweyongedde. It's okay. And that is the rationale gye batugamba tukutuddemu tusobole okusigala ku kintu kyekimu. Mwami Apollo bw'obanga gw'obadde okulira radio Uganda oba UTV naye kati ne bagamba naye kati ate okulira salt okulira gundi mbadde ngamba nti kyekireeza nti kati oyina ekintu kitonotono oba kitegerekese bulungi kati bw'obanga gw'obadde okulira university campus ezi zonna naye ne bagamba no kati buli campus efune vice chancellor oba assistant vice chancellor buli campus efune ate leka kugamba ndindeko okusigaza kubanga kati kano ka campus katono lunyo badde okulya campus ezi zonna tegeeza nti kati bwe bakutula mu districts rationale y'okutula mu district bu geographical area butono tebulirawo nga kati bwolaba rationale y'okumaginga departments tukendeeze ku cost of government expenditure government public expenditure oba kitegerekese bulungi ekyokubiri lwaki ekifo kino eky'obwa RDC ye point yange lwaki kifuuse kikulu nnyo okusinga ekifo kya district agriculture officer atasobola kufuna ba assistants 10. Nkutegedde Soul TV ndowooza we tujja okufunira obubaka bwammwe wano wenye tusigaze eddakiika ziringa 7 zokka. Mwami Mukakulubega abuuza ekibuuzo ndowooza kya nkizo nnyo mu kaseera kano ekifo oba office ya RDC lwaki efuuse ey'enkizo nnyo okusinga ba agricultural extension officers abandi badde batwala obuweereza wansi okuyamba omulimi okutegeera kutya bwe basobola okulima bulungi omulimu ennima ey'omulembe. District extension officers agricultural extension officers kuwansi ku magombolola obanoonya ne ba veterinary tebaliyo naye bano bo beeyongera bweyongezi abasawo mu malwaliro olwaleero nze kinuma nti debate yabadde mu parliament week eno ebadde yakwongeza capitation grant ey'omuyizi mbwetuuke ku mitwalo 2
omuyizi abadde ku mukasanvu gumukana egende ku mitwalo 2 omwana omwaka omulamba okumusomesa okumuwa sente ze namuyamba olabye abasuubuzi webekyangidde zongerweko just 13 bano webekyangidde lutalo akugamba naye oyongerako ebifo ebirala bagenda kufuna emisala buli lunaku bagenda kufuna allowances bagenda kufuna ki kati ndowooza kyekibuuzo omwami Mukakulu twatuuse n'okugala eggwanga bano abasuubuzi tebalina district chamber of commerce ezandibadde and gombolola chamber of commerce ezandibadde zibayamba okuba advisinga mu misolo n'ebintu ebirala ne opportunities zebasobola okufuna naye gye tujja omuki omusolo naye njagala concluding ka point yako nakatukamuko kamu sekendi emu tubeere open eri eggwanga and accountable tuleme kutimba bbula na biwaanyi nga byendaba mu politics both owa government n'owaffe mu opposition bano balondeddwa kubeera ba campaign managers ono akijjeeyo bulungi kubanga bwobanga obalonda olwa campaign eyayita toyinza kuba wange ebulayo just emyezi 7 okutuuka mu campaign yakolaki eddako kubanga tubuzayo emyezi 7 nagamba wano tubala 226 tulinayo ennaku 12 bala 225 ye penalment year kati bajjidde wano ng'ebula emyezi 7 bakwate bamanye kubanga bateekateeka ku mwaka guli bazze kubeera ba campaign managers on public resources kakati gwotutimba bbula ogamba nti bazze kubeera ba assistant RDCs bazze kubeera ba campaign managers naye on public resources sente y'omuwomuki w'omusolo kakati bakole campaign yo ku sente y'omuwomusolo naye ng'ovuganya ne Apollo gwokamamu omusolo ate gwe nojja n'ogweyambisa osobole okusigalawo. Soul TV program munyo kumacha gangeze principle ebintu bwe butyo bwe bitambula obubaka bw'abatulaba mu mpeeda kika ziri 3 zokka mbuyite itemu kiba kyabulya zamanya obutakola ki. Good morning Apollo, thanks for giving us those great panelists to teach us, but for me I think RDC and the assistants they were created just to eat money for Ugandans, which can help us to buy my medicines, building roads, etc. That is why Ugandans are suffering. Sabit Eric from Mutungo Bina bwe bakabwe alowooza nti oboolyawo tebagenda kuweereza muntu wa bulijjo. Mr. Probable kuwale byonna naye naffe tulumwa okulaba nga ffe abantu ababadde loyo ne gavumenti ate ddala ba NRM ate nga tulina obusobozi n'obuwagizi ddala obwa gavumenti yaffe ate nga bwaddala naye nga balonda abo abawakanya n'abavuma twewuunya nnyo ye Kavuma Kavuma Aloni akuukuluma. You see the point now? Point ndozo girabye balonze abantu abanayongera capturinga political space so si kusasula mwebale kuweereza both government and private office services zafa lwakubaka kitunulidde RDC, but if we could focus on any others mwanirabye obuvuyo obuli eyo. Try the judicial olabe. I have always said Uganda needs an autocratic but patriotic leader if it is to progress. Tukoye useless politicians. Timani lyerinnya lye tweyanze Timani abeera na muwongo bemba munonya nsaaga busazi. Thanks Mr. Apollo for the program. I am not seeing the use of RDCs, but RDC it is okay. RCCs agamba mbetala ba mugaso no office zino zezimu bali RDCs babeera mu districts mu before awali districts RCCs babeera mu cities tala ba use yaba assistants abadde ategeeza ba assistants bali bakama baabwe abo bo bakola mbikizo kale nze Salongo Gamulengeje Kasokoso kyenamanyako batugamba nti bagenda kujjawo ebitongole ebimu bakendeeze ku nsaasaanya ya ssente y'omusolo kyokka ate balonda aba DCs ne ba deputy baabwe era nga bakusaasanyizibwako ssente kyamazima muna Uganda yenna wena woli weekaabire abali mu gavumenti tebatusaasira kyokka ne beefuula nti baali ku ludda lwaffe. Message mpanvu naye nkweyanza nnyo bwana Salongo Gamulengeja Kasokoso webale kutulaba. Soul TV mwale kuweereza gwanga lyaffe
nze yiga Vincent Ikasanda Lubali kale message nayo mpanvu naye agamba nimwebale kueleza office ya RDC ne DPC mu district bakola mulimu gwegumu nze ngamba tebatugasiza kale tuyanzege webala Apollo well done. It was done constitutionally as the president sworn told the constitution. Alfred Mukono ndoza linga akona mu stamp nti kino kiri mu constitution tetekwa kikubaganya ko birowoozo. Tubadde tumanyi tuli kumulamwa gokendeza kuba kulembeze naye ate tugenda kumaliriza nga batusinza obungi. Okay. Message mpanvu ne ono ye Mwonge Shafik alina bingo. Banafe munsonyiwe olwakadde message sola zimalako message ndaba nyingi ziyika waliwo n'abayise ku mukutogwa nga Agustino Avantunga mo n'abalala bangi obadde bangamba tubuweddeko nga mbakuwedde kike mbasiibule bano nsooka naawe kubanga olwaleero bagambye nti Kazooba oli abadde akubaganya ebirowoozo ku mulamwa guli ogwa emisolo kadde ate ono omulala sibula yabadde akoledde week kati sibula omanyi mwami Apollo nze ndi oyo omuntu atafekinga. First of all nkubuulidde nti nze nganze waliwo ebintu byemba njagala bikyuke ne am a realist into kusinziira ku system gye tutambuliramu ebintu ebimu byetaagisa kati ba RDC abo ekabajje bafune ku ssente abo abaana wadde okyogedde kitegerekese ugambye nti sawa yakulya omwami mukakulubega sibula wama tuvekusooka njagala gamba abatulaba naye naddala mukulu baba type ya mukulu Kazooba ntegeeza singa abasuubuzi besibe bbiri abo abatono abalina okusasula emisolo emingi kati tulina okwongerako n'omusolo gw'okuyamba ba RDC. So abasuubuzi tebonna bakuweera. Kisembayo kyenjagala okugamba nti Kazooba tabadde open naye leero ku luno anti katulaninga gavumenti bbiri mwemu. Waliwo gavumenti eya NRM lemera ku main era eyo tubadde tugiraba n'embeera zaayo ate waliwo gavumenti eya NRM piraawo ate tuwalabye balamu baminisita akati olina okutendeka abantu baRDC ebisatu abagenda okutandika ey'abakazooba nkuvuddeko alaba Salt TV program omunye ku makyabwetu bwetambudde nkyaleero byetwogedde tubyogera lwa ensi yaffe Uganda. Frank ali kyenjojo ndabyeko Alani ali kyengera n'abalala mwena mubeereko era musigaleko kuba tiimu eyaberi kitaka ne Geoffrey Mugerwa n'abalala bajja kujja ne Anita omwana oli bajja kujja abalabike nga bakutuusaako Manchester yakoze etya mu sports update bwenvaako be baddako tutema kuva ku mpewo katusigale nga tubitunulira tujja kudda ababadde mu production Semambo we bali n'abalala nga Favor ne Martin Matumbwe katuddemu enkya musibe bulungi Mukama bakuume